Ndi wano ku Oslo Gardens Entebbe. Abantu banyi mumbuzizza ku bya gravity. Neriri puzzle. Ebyokubagaana okuyimba ennyimba zaabwe ze bayita ez'obuwemu. Kye mbasaba temwevuma okudda ku TikTok okuvuma Bafina Masanyalaze n'abalala si a solution. Nze kye mbasaba nti bandibadde bakwatagana bano abayimbi ne baleeta balooya baabwe ne basisinkana bali Bafina Masanyalaze ne babaako okwogerezeganya because nze n'ensonga njiraba nti ntono nnyo. Wayinza okubaawo ba complainants babalooza nti ennyimba zino za buwemu ng'ate nabo really olina obbawuliriza. Kate ne bano nabo abayimbi baliri puzzle ne ba gravity nabo bo bagamba nti ennyimba zaabwe si za buwemu. Kati ekiriwo kye bayita stakeholders meeting erina okutuulibwamu President waabwe Eddie Kenzo, bano Bafina Masanyalaze, Ministry ya Ethics, UCC, ne balaba nti ekintu kino bafuna okukkaanya n'okukola ki n'okutegeeragana. Naye ng'ebyokwevuma n'okwewemula tebijja kubayamba ebyo. Abayimbi kati bayige engeri gye bamanagingamu conflicts. Kitegeera. Ko ebintu bibeerawo eno abantu ne bakuwaga naye buli kimu tekigwera mu mawulire. Government is the biggest regulator era yesigala nga ye regulator wa content ne creativity n'ebyo ebiteekebwa mu society. UCC obwo obuyinza bukola ki ebuyina. Ne Ministry ya Ethics neina mandate yaayo. Ne bano Bafina Masanyalaze nabo balina mandate yaabwe. Ne President Eddie Kenzo naye alina obuyinza bwe. Kakati kyensaba abayimbi bano ababiri ebyokuvuma bo babiteeke ebbali badde ku kye tuyita drawing board. A dialogue, we listen to one another. This small issue can be solved. Badde bakole sente kubanga tetwagala bayimbi baffe babenga bayingiza akasente ate ebiseera bya nnaku ki bya nnaku nkulu. So kyembadde mbagamba ekyo mubeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya? Mazima lumu bannange galindeetera ebizibu naye tewali buzibu katugogere. Kati ku nsonga ya Lil Puzzle ne Fina Masanyalaze nalabye baleppuka. Kati nze kyenjagala okutegeera Fina Masanyalaze yazzenga concerned citizen, yazzenga muyimbi era bw'aba yazzenga muyimbi okwogera ku nsonga zino yayimba luyimba ki? Ze mpulira abantu bagamba nti abaaliwo ku mulembe ogwo mbuno Fina Masanyalaze yayimba yakayimba ke bayita Masanyalaze. Naye nze akakayimba sijja balimba sikawulirangako. Kati nze nabadde nsuubira abayimbi nga Mukulu Sebata, Mwami Misa Semakula, Haja Aruna Mbiru okuvaayo bajje batuule boogere ku nsonga z'abavubuka okubeera nti ki bayitiridde okuyimba ennyimba ez'obuwemu. Okitegeera. Naye kati Fina Masanyalaze nze kyengenda okumugamba ekintu kimu ti omuntu yenna yajja n'oluyimba y'akayimba kamu ate ne weetuma ne taito y'ako akayimba ennyimba ne zikulema music industry n'ekulemerera n'otandika okubeera nga weekwata ku bisubi muve ku baana abato abayimirizaawo music industry. Bwe muba mulina kye mwagala okwogera mugende mu bantu abayimba ennyimba ne bakwatira music industry nga balina impact mu industry be bagenda okugamba kuba neno abaana bakole ki bawulire. Kuba kati bano abaana bagenda kubayisaamu amaaso nga temulina nnyimba. Bagenda bayisaamu amaaso nga temulina nnyimba. Kati singa abadde omuntu eyayogedde ku Lil Puzzle ng'alina ennyimba nga 5 oba 6. Honestly Lil Puzzle yaliwuliriza. Naye kati mkyala Fina nze mbadde nteesa yadde nga waliko ko omukulembeze w'abayimbi kino kyo ekya Lil Puzzle togenda malako nakyo. Nze ndaba togenda malako nakyo sikulimba. Akana kagenda kusabula kuba kalina ennyimba zaako nga 10 ate gw'olina akayimba kamu. Akusinga akubya gw'okutte akusinga akubya gw'okutte mukwano.